nti n'empeta ye yagikuwadde ebyo yabijje waffe nga twagambye ajja akole ki kunona bunonyi ebyo bye byaliwo era bayombye bingi omuwala nanneewakana nanvuma nanfuula kale ne banfuula ekitagaseera okukakana ne bangoba ewaka. Simple. You go over. Linda. Obusungu obungi nagambye kanveyo nsooke ngende nga bwe bagambye genda ne ngamba kankole ki kangende bwe banaayagala balikola ki kubanga nakyo ng'amazima Linda nkyamulinda nga Linda obulamu bwange nze nvudde ku mukwano era Linda njogera nga tole akase mvudde ku muki wagobeddwe waka nakuvuma ebigambo byonna twatugende ku media yazze ebigambo byatayogedde nga tebiriiyo okyalindalinda era ojja mukwata wansi w'akagere ajja kugonda mpola nga ni amukwatawo gwe kennyini ng'ampadde omukusimukota mu kagere gwe tolemererwa gwe nkwesiga bamulindisengo kati mukwate mukagere mukazi munnange ng'afa kinensi ojja mukkakanya nze nkumanyi nnyo kyoyagala webale nnyo ajja kukugondera buli kimu gwera nga w'osobola okuntuukirira n'omutuukirira kiki wuwo omwana wuwo kubaddi omwana wani wono nada jogo omwana wa kubaddi wuwo kubaddi omwana wani kubaddi omwana mwefulada nani sokoleke omwana wani sito matugewo omwana si wange oba wuwo oba wani simanyi nsaba kunsonyiwa okukwata amataayi tonsanga eyo nondeetera bukapu ne bundyawo bambi nsaba kunsonyiwa n'abalabi baffe abalungi nsaba kunsonyiwa abavumye ekipale nange sinze gwali mukwano okuva ewa Linda nga nange njagala bwe gwankubisa ekyo ekikumbe ekimalayo Katonda yatonda butonzi ku mutima nga alina okwagala oli wazaalibwa nga mubbi n'ow'omusibo otya obubbi tebumuvaamu kali kuskininga kagirowinga is Patricia married never nange mazima ddala what's that what is that question abomination omuntu watujemu kubabo kati kabira boza bagenda mu bibiri obula kyenjagala muwere abantu omuntu katujemu bawo baweze kabira tumuje mu bufumbo ngenda abantu baweze lwa kubeera gwe bawo bali bagenda mu bisatu soko babuzeeko hi guys banange mwe bali nyo supporting bana muchwa ngenda kubo gwe nyonentebe yo ole kubuke katajja kusula cutie I need cream genda mu bayo mama oba baba baba genda mu bisatu because of you natujja kunyumirwa okugwe bigere tubiwanika wangu nyondo nga osama omyasamana omanamana omeremenya yes tushininga tumeremenya okay come here tumenamena bana yabana abobuwala nga bwe nabagamba luli nembagamba nti kiba kirungi nnyo omuntu yenna okuba n'omulimu ogw'omutwe era nembasaba nembagamba nti temugenda kuyiga mulimu gumu mwane mwiwe wantu wamu nti gundi akola kyonna nkangende eyo that kind of bandwagon influence nedda nawe miirawo ku kikyo
otandikewo ekikyo osome ekikyo oyige ekikyo. Era ne mbasaba nti mujje ewa Mukasa Services abayigirize manicure, pedicure, makeup n'okusiba enviiri. Saawa eno tulina opportunity twetaaga abaana abawerako abamanyi manicure, pedicure, abamanyi okusiba enviiri, abamanyi makeup. Naye abaana tetubalaba. Otuka ku baana bagaffe tumanyi kiri, ffe tumanyi kiri. So mujje wa Mukasa Services enamba yeeyo abayigirize ate twabanga ddene bw'obeera ng'oli focused weeks 2 weeks 3 ku mwezi obeera oli kafulu ali wano Deira kumpi ne Bainias. Jangu oyiga okukola olwala wano oli mwana wa buwala. Jangu oyiga okukola akaviiri. Jangu oyiga okukola makeup. Ka makeup mukalaba ke bava okunkola wano wa Mukasa kali simple naye omwana student yava okankuba okalaba nti kali ebit nakyo naye okalaba nti ka makeup kalungi kandabisiza bulungi. Bane mujje muyige mubenga ate mufuna emirimu mukole akasente kalungi nnyo ke bagendo bawa. Mpulira n'ennaku byebyo bannange nze asinga ndowooza okubaagaliza mujje wa Mukasa Services abaagirira ebyembagambye bwemumala mujje gyendi nze mpulira ku mulimu mbabulya mazima sitakugera bintu byakulimba era sibyogera. Mujje wa Mukasa Services akugiriza akaviiri, akugiriza makeup, manicure, pedicure, akugiriza makeup, akugiriza enviiri. Ojje wangu ngambe Rosetta Mudana ngutwale ku mushi mwahurra mutahurra gwe naye akatweyungako nga bulijjo amanya gange sigakyusa yenze Rosette nga nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media ku YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Threads. Era nga tukozesa Nyondo Media. Abasubscribinga ku YouTube channel yaffe mukola kyamaanyi nnyo. Abahana bakusubscribinga go ahead and subscribe kwata ne kade so that otubeera nga todde ekintu kyonna ofunirawo notification there and then n'otweyungako n'obeera ng'olabira wamu naffe. Akati olunaku olwaleero nga bwe nabagambye omukulu mu kamera waali simukwese simubuzaabuzizza tugenda kuba nga twogerako naye. Era mwalabira ddala bulungi ekitundu ekyaggwa nti ekitundu kiri ekyali ekyokubiri omukyala yampita, Linda yampita nampa obubaka mbuleete eri mukulu Owen. Era ng'obubaka bugenda kuba nga mbumukwasa mu kamera nga bwe twateesa kubanga ffe twagala nnyo ebintu ebyaffe okubeera ebyerufu era okubeera mu kamera so that buli omu afollowinga n'amanya wa gye kyatandikira era wa gye kyagukira okubeera abeesimbu. Kaakati abalaba ekitundu ekyasookera ddala ku airport, twatuka ku airport nali ne mwannyinange Drekezo. Akati munnange tetwamanyako nti ate waliyo omuntu omulala yali ow'enkizo eyali naye yeeteeseteese okubanga na mwana muwala. Emboozi sijja kuginyumya ate agira bagenda ku Nyondo Media olabe ekitundu ddala ekyasooka propose y'abantu ababiri abajja okuproposingira omuwala aliwa omuwala omulinda. Kubanga bwe najja ne mwannyinange ye atugamba yali tamanyi naye akaana kaali badde nga ka sister in law Karita ke kamubagulizaako bake kamutemyako ne kamuganda munnange obadde okimanyi nti Linda akomawo olunaku bwe luti saawa bwe ziti negundi wakitegeddeko yakugambye nti ate yaŋŋambye ye n'alowooza nti omuwala agenda mukubako surprise era naye n'agamba okay nange kamukubeko surprise kano kaseera akatuufu ngenda kuproposinga. Tubadde ffenna tubadde n'omwana naye simuproposinga nga simuwasa nga officially katuproposinge tulabe ekikola ki ekigenda mu maaso. Owen ng'oli munyiivu taata amaaso nga mamyufu ova kaaba. Muganda wange wenzirawo nimbirowoozalowoozaamu mpulira binkuba nnyo kati anti nkubuuliremu nze oyo omuwala nabadde mwagala 9-9. Owen kiddemu ekintu ekyo oyo omuwala nali mwagala 9-9. bw'ogamba wali omuwala ku 9-9 kale kira kyaweddewo kati omwagala mmeka? Mwagala kati 10-9 kubanga oyo omukazi nali waabwe 10-9 oba 9-10? 9-10 kyonna kitwalibwa ekityo. Kati wali omwala 9-9 kati omwagala 9 ku 10
oba wasazeko mmekaawo? Banasazeeko 10. Abasazeko 10? Ziba 8. Ziba 9. Oba yasazeeko 8. Si bwe kiri? Naye yasazeeko 8%. Oyo omukazi nkujjira nti nali mukozi ewaabwe nga ndi driver nga nvuga kale nga nkola mirimo gy'awaka nga bantuma kino nga wenvuga n'emmotoka. Mubufunze ng'oli Ssekadama wabalinda. Webale nnyo. Ontejja kutulimbalimba. Era nnyina ekinyusi otwagala tutuuke. Atuwulire kubanga Linda yagambye ndabye akedde kunkubira simu. Oba kyadagala okuŋŋamba ŋambye kasooke nve mu show kubanga ayinza okuntebangula naŋŋamba nti ate munnange gwegayiridde tokolako bwoti ne bwoti ne ŋŋamba kasooke nve mu show ndyoke nkole ki mukwate. Naye era nga ndi mukozi nga womanyi oweewa. Kyetwagala Owen, twagala otuwa emboozi yonna ogitusirikire ekifaananyi kyekyo kyonna ojja oteewa bano abantu ani akuleeta otutambuliza embeera yonna paka omwatuka ne Linda okweyagala omulundi gwammwe ogwasooka okubeerako mu buliri naye byonna byogere tandikira ddala ojja oti ani akuleeta okukola ewakaawo. Eyandeeta okukola ewaka yali bulaaza wange, yali mukwano gwa taata waabwe, nanconnectinga engeri gye nali nina driving permit nga nsobola okukola n'okuvuga abaana. Kati ne tuvaawo ne tutuula ewaabwe, nze ne bazadde baabwe ne banzikiriza okukola ki? Okukola. Kati we banzikiriza okukola ne njija ne bandaga n'ennyumba ew'okubeera nga mbeera awo nga nkola emirimu gy'ewaka nga mbeera mu boys quarter mu kigeeti mu saakaati yaabwe. Kati nga banfulumya bansindika nga bandaga emmotoka y'okuvuga. Emmotoka bwe bagindaga mbagamba sikola ki? Sigirinaako buzibu. Ng'omwezi bansasula $5,000. Okuvuga n'emirimu gy'ewaka bayambayambako okusaawako okutereeza ka kompawundi nga womanye ebyabagagga. Nga nvaawo mbeera ne nsangawo omuwala nga bamuyita Linda. Linda omutima gwange olwasooka omulaba, omutima gwange nga gwamusima naye nga sirina we nsobola kwogerera kubanga ndi wa mugagga. Ate oli muwala we. Ate oli muwala we mugamba n'agamba kitaawe. Akalimu kakoze eki? Kagenze. Kati nze amagezi mwe nayitiranga okwagala Linda nga we bantuma ebweru we mba ninamu akasente kange nga mugulirayo kapaani Rolex nga mbumuleetera naye ng'akkiriza ng'asiima naye ng'abulya abazadde be tebaliiwo. Kati we yali abulya nga abazadde be tebaliiwo naye nze ng'abeera musanyufu ewange nga ffenna tusanyuka naye nze sijja kulimba mb'oba nina we nalinda bye mu byalaavu nze naye kubanga twali tetufunanga budde nga tutya nze nga mutya naye yo oyinza okusanga yadde tante naye nze nga sikimanyi naye nze nga mutya kubanga mwana wa mugagga mwana wa mukama mwana wa bosi wo nga mutya nnyo. Kati we Justin oyita mu bikolwa nga mpita mu obwo bupaanipaani biki ebyo obutonotono bokola mukwano obutonotono bokola tegaba amamotoka owamayumba agana gagolofa naye obutonotono bokola Linda bundage watuufu wentuula n'obeera ng'omuwa obuntuntu we nali muwa akulage watuufu wakokola ki olina okutuula. Webale teyakutuuza teyantuuza n'amala na planning ebyokugenda ebweru nga bazadde be babitaddemu amaanyi ne ŋŋamba naye nawa planning ebyokugenda ebweru nze jja mukuuma mpaka waliviirayo. Yasaba emyaka 3
era we gyaweze nali awo nimuvuga nimutwala ku airport. Nze kennyini naye yalina bazadde be nga bagenda mukola ki musiibula. Ningenda nabo yali atudde mabega nze nga nvuga kitaawe atudde wano mabbali. Omuvubuka ono naye yaliko n'amusiibulako ku airport tewamulabako ye ku olwo omuvubuka ye saamulaba kubanga nze bandeka eno mu parking nga ngenze kutereeza bo ne bagenda kati awo simanyi oba yaliyo oba alina yali ekumye kubanga ye yamusiibulako kubanga nze agenda kubanga nze nali sisobola kubanga nze nali sisobola kugaana mbu nze ngenda kusiibula muwala w'omugagga abajja kumbuuza omusiibula ngaani gw'omukozi w'ewaka. Kati amagezi ge nakola we baamala nze nenkola ki nentambula nenvaayo n'omugagga nga bamaze okugenda ne bagamba alinnya agenze. Kati nze nali awo emyaka 3 ne giyita nga nkyakolera mugagga. Emyaka 3 we giyita nga ninamu kale nga mmaze okukola omwezi gwange nga ninamu kasente kange nga naterekerako Linda ntereka tajja nga ndi bubi. Ebbanga lyonna tolinaayo muntu gw'ofunye gw'ogamba nti kanjira munnange embeerabeerako noono nga bwe nindalinda anti linda. Linda nze we namanya bamuyita Linda namanya ajja kunninda nange mulinde. Byalimu okulindagana Linda saazo kati mwita ndibessa Linda namulinda nga manyi erinnya lye lyerinda nange alina okulinda nange mulinde. Kati we yali asimbula ng'aveera jeno ng'ava Dubai ajja eno Uganda. Kati nze bazadde be ne bansindika ng'omukozi w'ewaka nkole ki driver genda ono naani kubanga baali banneesiga nga balaba sirina kale mbeera yonna gye nnina. Kumbe mukukolako n'ebbanga eryo wamalawo mwalimu okukakkirizibwa okulindalinda. Wafunamuuko ku buzibuzibu nti ewaka waliwo challenges nyingi wali tazo okuvaawo naye n'ogamba sijja kuvaawo olwalinda kaninderinda. Kyo waliko obudde bwe bwatuuka nga neebaka ebirooto bya Linda binjira bubi nnyo. Omutima ne guŋŋamba oba lwaki siva wano. Kale nga bijja mu ngeri ki mu mukwano nga gujja nga mulowoozaako nnyo manyi omuntu gw'olowoozaako oyinza n'okuloota ng'akutemye naye kisoboka gw'olowoozaako ennyo akola kyayagala ate nga nawakutema osigala oyagala nawakuvuma osigala okola ki oyagala. Kati nga omanyi ebintu by'omukwano ebyomukwano bizibu nga mbeera awo kale nga wambijjira Linda we yavaawo nga wambijjira kubanga obulamu bwange Linda nga yabutwala olunaku olukyanga Linda nga waali oba n'amanya gaddamu okukola kasita mulabako ng'amanyi gajja ne wemba sigenda kola nga saagala muntu yenna kunsemberera nga we yavaawo bw'ati n'omugagga waliko yasooka okuŋŋamba agenda okole kino ninjagala okugaana. Olwandisa okubanga ameramu amampaati naye ku mutima niŋŋamba we nagaana abazadde be omuwala yananjagala ne neebuulirira nintuula ninkakkana niŋŋamba kankole empisa omukazi akole ekyava eri nga amanyi owe ni waki wampisa kugamba obeere nga tajja kukugaana olwokuba nti tolina mpisa. Kati sookoleke wano mu kaseera kano wabeeranga omuwa obulabolabo omuhedeka pale muhedeka kyawo oyabulyanga munda mu ye kiki walaba
kubanga umuntu sokumulaba nomutwako mu face n'ogamba omuntu ono kino kiki kiwalowooza muba kiki wamulabamuuko ekyakuzamu kumanya ekigamba nti oba olya one day it will happen. Kale nali mbumuleetera ng'asanyuka nnyo ng'ayeebaza afukamira n'okufukamira ng'agamba weebale bambi onnyambye mbadde ndudde bino ebintu obiryako kubanga ffe ng'afukamirira ggwe kubanga ffe ate nga ndi mukozi wa waka. Awo kati ekyo ne kinteekamu amaanyi ningamba kati nganze omukozi olaba omwana we wakanfukamirira naye osanga akola ki ku mutima gwe akola ki bayiza we teyali muto nnyo kubanga ffenna nze nali mwagala nga ndaba ye sayizi yange akaseera ako nga tanagenda era nga njagala mugamba ebigambo byange naye omutima nga gutuuka nga mutuukirako naye ng'omutima gugana nti nkwagala ng'ataliwo nkwogera n'embuzi bya ewabaawo n'emmina amangota nga bw'otyo bw'oli wabeerawo osobola okwogera paka ku masha wabeerawo nga sobola kyogera naye waaba taliiwo. Abayimbi mwenna big up on yourselves kubanga mula ne muyimba obuyimba naye ng'obuyimba obwo nga bujjayo ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Omwana yabeerangaawo naye nga waba omwata aliiwo asobola ogamba Linda I love you Linda gwasinga mu byonna neyeetegeka agenda okwetegeka Linda okuvujjamu leero kamwatulire olulimi lwesiba omutima gugaana kagambo bugambo nti nkwagala. Kati nkyakujjira ne tuvaawo we yalajja bazadde be ne bakola ki mbadde nkyakugamba bazadde be ne bansindikayo ngende nga bali bize bo balina bye bakwasaganya nga womanye ebyabagagga nga zisobola biyingiramu ne bansindika kati we lwaki Linda atulaga nti ewaabwe amukasa ako wagenda be bagagga nnyo lwaki Linda atulaga nti si bagagga nnyo kiri awo Linda kubanga ye agamba ati afamile yaffe tira nekyasinga okumutwala nga ayagala nnyo akole ki Linda kubanga mu mboozi yo bagwe story wagirabe nga we twagikola mu ntalo Linda ejatuyumiza simanyi Linda ewaabwe bagagga naye Linda omanye embeera yakulira oba yakula mu mbeera kinze nange simanyi ayagala nnyo abantu abaavu era omusindika ebweru bamusindika agenda kukola ki okumusindika ebweru bamusindika kale bamusindika agenda kulambula bweru nakukola nakumanya ki sente we ziyita sokoleke akaseera ako wano yafunira olubuto byonna ebyo tewamanyako kyali kityawo yafunira olubuto wabimanyako Linda we yafunira kubanga ekyamujja ku ssomero of course kwali kufuna lubuto wakati we bamugoba bw'ati oba yafuna ne yamuteekamu akasente akagenda ebweru si bawaka be bamuteekamu abewaka baatuuka ne bamugoba ne bamukola ki ne bamugamba ekyo ekiwala kyakoze eki kyayonoonese katukiveeko nga ne Linda naye yeefudde ki ow'amaanyi osanga yalinayo omuntu amuwagaawaga kati nze saamanya naye olwavaawo najja n'agamba bazadde be mbuye agenze kukola ki agenda bweru omutima ng'amaze okuzaala omwana wayiseewo akabanga katini omwana Linda ze atugambye ffe twali tumanyi gy'abeera nga tumukubira amasimu yatuteeka mu blacklist naffe ne tugamba kati sooke tumale obudde tujja munoonya era nga baŋŋamba woba ovugeyo emmotoka genda ng'olabaalaba w'omulabiro tukole ki otugambe naye nanoonya omukazi nange omutima nga gyeguli naye omukazi n'akola ki omutima ne gutandika okugenda naye era ng'omuntu gwe wagamba mbaoyagala nga kizibu kyakumukyawa kakakugwera muddala mu mutima kati twali awo najja nayereeta ng'alina omwana akuze
omwana nakola ki najja n'omwana ewaka oluvannyuma omwana naye sokoleke linda oyo okusinziira omanyi bwe tukola stories zino eno bangi abajja olinaga sati n'oyo mumanyi kyonna kiri wamma abo bazadde balinda ddala ddala abo kale nze nali sobola babuuza nange simanyi kituufu kyeki oba bazadde be oba si bazadde be ddala waliwo abaana abalala naye era entwala gye baali batwalamu bano abaana sisinziira mbu gye baali batwalamu Linda kubanga Linda singa yali mwana waabwe n'afuna olubuto tebaali mugobye mu ngeri eyo singa yali mwana waabwe okugoba omwana wo nakyo kizibu kubanga nali sobola babuuza kubanga bakama bange ngamba atya nange kubanga kalimu nali nkyakaagala ng'otandikirawo okubabuuza nti bannange omwana mwe so bamaze okumugoba omwana agenze abalabeefula baga nti kati bamunoonyaako kati omuwala laba bwe bagamba tugendere mu mmotoka kasha bamaze okutegeera mbu alina akasente akakola ki akamutwala e Dubai ogenda okukola olwo ng'oli akasonze awo simanyi yali akasonze kubanga nze ebyo nali sobola bimubuuza kubanga era muti era aba mwana wa mugaga ate nze sisobola kwogera naye nze kyankuba wala okuba omwana bamugobebwe kale agende ng'afunye bufunyi lubuto ekifo ky'olugjamu oba nakola ki bamugoba bugobe lukyali luto bakaluga nti namwe afanaffe kabe tumuwa obuyambi naye omwana bamuga atambula ogende tebamanyi nanyini lubuto bamanyi gyalaga ne bafulumya bufulumya niŋŋamba nali njagala nange enfulume naye ng'embeera gye ndimu si yeki si yennungi kubanga we nali mututte naye yali mwavu ate nga nange nki ndi mwavu nga sisobola kukola ki singa nalina omulimu ewalala nga nalina connecting ewalala nali jagenda naye fune we muteeka nze mbeere ku mulimu nga njija mulabako naye nali siina contract yonna gye bampitidde ninsalawo Linda agende bw'atyo naye nimbeera nsaba nga buli lukyansaba Linda akomewo bamukkirize ewaka abeerewo ewaka mukomawo yajja n'akasente ffenna ne twebuuzaamu akasente ye yakajjeewa nali nze sisobola kwogera nnyo kubuuza bingi lwa nsonga ndi mukozi kati Linda laba we tugenda ne bazadde be ne tugenda Entebbe afulumamu buli kimu kimaze okukolebwako afuluma abazadde bo tebaagaana tebamuteekakombera butogenda kufuluma sigalawo bakiwagira ekyokugenda abazadde omanyi omuwala kiribi okuleeta omuwala ng'alina omwana ewaka mbabeere awo azaalire awo akole eki atuule awo osanga bamukkiriza omwana n'amuleka awo n'aleka asasudde n'akasente bamutwale ku ssomero eryawa eryeno Nsangi kati nze we twamala okutwala bano ne mbatwala eyo Entebbe ne tuyingira kati bo ne bayingira ne bagenda eri ku ki gye bagendera okubuukira ogenda ebweru nze nensigala eno nga ntwala piki nga ntwala emmotoka mu paaki nze nga ntwala emmotoka mu paakingi kati nze nga sisobola bagobera kubanga baŋŋamba gibeeremu emmotoka gitwale mu paakingi ogibeeremu tujja kusanga kati nze we nagitwala ne bagenda nze namusibulirawo niŋŋamba baayi kubanga nali sisobola kwogera bingi kubanga nali sisobola kwogera bingi lwa nsonga bazadde be wakola ki we bali ate n'okirala nali mutya era okugamba mbu twayeragala avaawo nga tanagenda mba nkulimbye
ate nga tuyagala kulimba oli mutuufu omanyi kyesiza okwagala mu story eno buli ava ayogera mazima omuvubuka Drakezo story gyanarratinga bwenasinkanye omuwala kitundu ekyokubiri omuwala byonna biprovinga right gayi yali talimba bwe yalimbako wali wantu omuwoka nti bamaze emyezi nanga teboogera kube bali bamaze emyezi 7 tiwali njawulo y'amaanyi nnyo ekiri awo awo n'ebisigale byonna byali right then n'aŋŋamba nti gwe naye tetomukwanangako kubanga nze muli nagambye era nadde embuuza nga n'abasinga beebuuza nti ye kijja kitya be nadde ŋŋambako nti bannange omuwala ye agamba nti yo lyabadde akola ki tamumanyi like tebekwanangako nga bagamba nti ate kisoboka teriyo omuntu asobola kujja proposinga muntu nga tebadetingangako tebeyagalangako tebakolangako kino kitegeera so mwana nange nemugamba akusita kwali kyeboogera bantu baga okola ki ng'olimba nange kutegeere yange omuntu ava atya eri nga nze Rosette wano wendi tondetingangako tongambangako nti onjagala tetukanyangako mbeera yonna gwe noova nojja noweta empeta yono nga nti munange nkola ki nti nkwagala kati nemugamba ngenda nonye ku Owen era nga yina obubaka bwampadde nti buno obubaka butwalira ani Owen wonna wabeera alina mpa ennamba yo kwekunoonyaako tiwabadde muzibu gyendi ekisanyusa mweno story nti bwe mutu gwe nnoonyaako annyanguyira kwe kukusisinkana nembeera nga ndeesa obubaka bwonna ate era obeeko nekyotangazaamu kaawo kubanga buli muntu abadde yeewuunya ojjawo obuvumu obujja okweta omuwala empeta gwotabeerangako naye like gwotadetingangako naye gwemutakanyanga nako naye gwe mutogeraganya nako naye mu bya mukwano wajjewo obuvumu we nabujja engeri gye nnali nkola ki omuwa ebintu byange nga takola ki nga tabigaana kale kino kiba kyakuyiga eri abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga abaana abalezi batuletera ebintu byabwe yaba alina message gyakola ki gyasindika mu ggwe buli woolya ebintu bye yabeera manyi kikoze eki kiwedde buli woolya ebintu bye yabeera manyi kikola ki kiwedde naalya olusinga bwafukamirako nanga munange neyanza Owen webali oba bali bamukubira bukuza mpisa waka yafukamiriranga bantu balala yafukamiriranga gwe wekka n'abalala yali abafukamirira naye yali wampisa buyisa nze nga nfukamira naye nze omutima gwange gwalowooza mbira anti bali abalala kye yali abafukamirira nga bantu babuvunaanyizibwa bajjaawo naye nze nga ndi mukozi nange nafukamira nga ndaba nze alina omuwaaki ekitiibwa naye ye nga yampa ekitiibwa awo ku mutima nze nga nkikubakubamu webale nnyo kati nze nga nvaawo okimanyi nti Owen oli musajja njasa biggu oli musajja mmekete nze ndi musajja mmekete naye wemanyi nange nemanyi naye omuwola kye yankoze obuvumu obujjabwa tugeze ku kisaawe olowoozaako otyo ogamba nti kubanga alina obubaka bwe yagize ekimuli kino kyewaleeta ekya ssente ekimuli ekyo walowooza otya okujja n'ekimuli kya ssente kubanga anyway abasinga bagamba naateekako 10,000 ku kimuli anti nze empeta abandi bagamba mbukuza twalabye empeta ya layisi wama wagigula ssente mmeka empetayo empeta nze engeri gye nali siinaaki akasente kange nagijjayo mu looni ya bbeeyi nasasulako n'olekayo kino n'osingisaayo ki nalina akasente kange ku nsawo nga bamumanyi nti ndi mukozi wani kati nga womanyi nti omuntu takolanga mpisa mbe alabalaba avuga motoka biki ebyo nindekayo 2,000 empeta yali ya 4,000 linda n'omuteekamu emitwalo ga 2 cash nindekayo 2,000 amalala sawa zino eno onagasasula anyway soko malirize kati laba we mbagamba mujja gasasula omwezi gwange nga gukoze eki nga guweddeko kati niŋŋenda nalinamu obusente bwange butonotono nengula ekirabo ne bakitimba ekimuli 10,000 kubanga abasinga boogera ku mpale boogera ku kimuli kye ekyo 10,000
empale wagireseewa empale eri waka kubanga era kitaga ate si buli lunaku mb'ojambala empale eba waka si buli lunaku nti okola ki ojambala empale yabakuba bubi nnyo kubanga ekyo ekipale kyabakapeke kyekino ekimalayo kati wagamba kaŋŋere mu bikumba byenina njije ekimalayo ogamba eyo yekweyimirira nga obadde ogenze mu gundi yo bwebale nnyo nze ndi mufuna mpola naye era nayeeva bulingamba kangule ku mpale yaki yabakapeke eyo empale ya bbeeyi bade bagivuma yammeka eyo empale tebaddamu najjogerako yammeka wamma kubanga eri mitwalo nga 8 kubanga nakola emyezi gyange 2 nengula ekipale n'ekisaati ekimalayo watugambye wali ofuna emitwalo 5 anti nakole anti endala waliko balance ya mitwalo nga womanya ebirala gwe sokoleke ekyo ekipale kibadde bavuma kya mitwalo 8 ate kamera bagambye yena yavumye ekipale kyange oyinza okufa nga tokyambaddeeko kale ba guys yenna eyavumye ekyo ekipale era batina abakiina wano e Uganda babale era kyemmanyi era kyemmanyi abayimba ab'ettabbu bakapeke be batera okukola ki okubeera nakyo eyo empalo sooka n'ogyetegereza n'olaba n'ekikumba wansi n'olaba w'okyambala n'ogenda okutwala omwana w'omuntu tasobola kugaana era empale emalayo webale era bazadde kyali kipale era eyo empale temuddamu gyogerako bagama bange abali eyo bagyesonyiwe bagirabe bulabe webale nnyo kale singa gye nkusanzeemu kubanga empale eyo yayugumya internet ne bagamba ekipale ekifuka ekipale nze no nga manyi kya 15 kiri ekipale tekiwoza na mutwalo ekibangako kya 15 bakikolanga jean jacket ate ne bamala ne bakikyusa kale nange nakiraba buli omu nakyewuunya kubanga wenkyambala buli omu ansama yanaga eno mpale nga yaddala ng'emalayo nonoonyamu eyo gye walabanga muzina z'olina eyo nga yeenakuba ejja okuba nga yeesingayo nawe gye wewulira eyo gy'olina ate nga nange njagala njambale nange nali njagala njambale nsanga omwana muwala ng'ava ebweru nga linda nkimulindiremu ekikumba bwewakigula wali okyambaddeko bwewakigula n'okitereka kyoba omunoneramu nakigula nenkitereka nga mbadde sikyambalangako kati bali mu kijerega nakyambalamu nga nkyepimisa awo wennyini muli babi kunganya akaseera ka myezi egyo n'ofiisawo akabalansi nenfiisawo balansi ya mitwalo 2 nga kugamba obudde bwonna lino walikomera gibeera emyaka 5 sirikyambala paka lwalikola ki walijira nkyambale nokisevingira emyezi gye 2 era we bansindika kwe kukiteekamu ekikumba Bannayuganda muli babi banange mupe ku maiki Bannayuganda muli babi temusobola kubanga omwana mulenzi yaddira emyezi gye 2 n'agikola n'agula ekipale kye nze engeri gye mwazalezaamu ekipale gye mwakijerezeemu zinadde makya 10 ezo 15 niwe kibanga ekipale kyo nga kya mitwalo 8 banange batono nnyo okumwa bambala ebipale nga bya mitwalo 8 so omwana yeteekamu akasente ke n'akakolerera nagamba kanyambala ekipale kyange tubaye tusaba yenna abaddali eyo ng'alina obuzibu ku kipale bambi ekipale mukyesonyiwe muyinza okuba nga mbadde mulowooza nti kyalayisi ye agambye kiyambalibwa bali abamalayo bakapeke bali abayimbi abalina bakola ki abakolamu abalina kasente naye n'asevinga n'agamba kulinda kanyambala ekipale kyange kino yakitereka na buteresi n'agamba nja kukyambala kano ndaddamu n'okyambala ekipale ekyo era nkyambala oba gwe gwasuse gwe gwakomye ekipale nkyakyambala lwa nsonga kyange tekiriiko looni kyali wakimalayo tiwakigira kyo saakyewolaako sikyalooni ate ekyo ekipale okifuna nayita mikwano gyange bano abayimbi bakapeke nagendayo kale nabafik fameica nga womanyi bo be bambazi b'ebikumba basatamada e Uganda neŋŋendayo
nensooka ne bachattingira ebiwale awo ku simu zaabwe balina essimu z'amaanyi ne bansaatingira ekiwale kati ne baŋŋamba wano e Uganda tebinnakola ki tebinnajja kati nimbagamba nkitwale bbanga kyo kikuuma ne nkiraba ekyo ekiwale nga kino kimalayo kati we nagendayo awo si wala nnyo twayemitingakawo ku Hamu ewa Miss Kigunda awo kati we twayemitinga ne baŋŋamba ani nani nze ne Fikufa Meika ne Kapeke ne Satamada e Uganda ani yakola program yo mu meeting era ng'ensonga meeting zenyu kyali kipala anti kubanga ekyo kipale abanene be bakola ki be babyambala so abayimbi basatu balambiri abasituka ku lw'ekipale kubanga kya bbeeyi tewali wano e Uganda asobola okwevaamu emitwalo 8 n'agula ekipale nze sirimba kati olwavaawo wayitawo wiiki emu nze nga mugagga naye takimanyi nze nga mbeera wa mugagga nga takimanyi tuwetegekera muwala we ndeko sister wange wano ku Nyondo Media era nga yakoze ekizigo ekirungi ekya Nyondo Green gona we nange oli mu Dubai banaye tumuwa obuwagizi muganda wange ono yataddemu ebirungo buli kimu era stock ekyali mpya amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Green ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Green. Nengendayo ninkigula mpoze engatto yo si ye y'amaanyi ennyo era si ye malayo naye kyekiwala ekyo kyekimala engatto tebagyogerako engatto yo simanyi oba lwaki tebagitunuulire batunuulira kipale engatto ze zino ezaffe ez'e Uganda yo yali temalayo yo yali kale yali nfa kipale n'ekisaati ebimalayo n'ekisaati kyakimalayo ekisaati si kyekimalayo ennyo kubanga wano e Uganda ekipale kati okubalabalamu mu kaseera kwali yambadde ssente mmeka lowooza kakadde ku mubiri balemu 8 engatto nazigula emitwalo 15 995 esaati ninjigula emitwalo 8 kakadde kamu n'emitwalo 2 kamu 2 no kyekikumba kye nali nyambadde 8 nemmeka ne 15 95 n'omunaana then zibeera kamu 3 kamu n'emitwalo 2 kamu n'emitwalo 2 zeezo kamu n'emitwalo egi kamu 3 era nembigula nembikola ki nembipaakinga nga byakumaanyi ne gago okay kati tulimu kamu mu emitwalo 3 ekirina okubeera tulimu kamu mu emitwalo 3 gago ninjigula emitwalo 7 ze kamu 10 3 n'omusanvu 10 kamu 10 gago nazo bazoogerako kyekikumba kyenali so musanvu gwe bali bazere gwe gwa gago so akadde ako wali mu kadde kamu emitwalo meka n'emitwalo 10 kyokka ate rasta oba opima musoko opimire mu rasta ku ngeri yayambadde mu looza ali mu ssente mmeka rasta wagezaako mwetegereza rasta nagezaako mwetegereza naye rasta enyambala gye yali ayambaddemu yeya wano ebyabavubuka wano e Uganda abatanakola ki abatanafuna nnyo ogenda kumalamu amaanyi rasta oyo muyimbi anti muyimbi
muyimbi naye nga womanya abayimbi abanene tebamanyi kwambala kati omuyimbi oyo yali munene naye era ennyambala ye nga womanya abagaga tebabeera na nnyambala tanagejja nnyo neseera nakuzifuna nnyo naye njagala otunyonyola olowooza yali ambadde sente mmeka omuyimbi oyo nga wennamulaba kale osanga ye yajja mu ngoye ze zabeeramu oba kale ye nga amanyi omukazi wuki wuwe naye kati nze nalina omulaga wali mukamu 10 akati nono soko tubuulire olowooza yali mu mmeka lasita nze nga wennamulaba yali nga 60 zawera nazo sisuubira kubanga nange era ekinene nnyo kubanga nange zezengoye zebbeeyi ze nasooka okugula nga nange simanyi bya ngoye ezebbeeyi kubanga nze nali neekwatira $30 nga neegulira empale $20 nga neegulira essaati kati egoli yawedde interview twasiikanye Drake zo oba wagirabye simanyi yagezezaako okugirega nakuvuma gomwa bubaka ki okunjerega teyali njereze kubanga naye si yatuukiridde kubanga naye omukyala mu ddakiika eyo ku airport yamugaana n'ayagala ate nze kati ekiri ku airport n'abantu kye baalaba oli yagaanibwa n'agenda nabo ebigambo bye bayogera wabiwulira n'erinnya lye baakuyita ebigambo bingi bye baayogera nabiwulira byakuyisa bitya ebigambo kale ebigambo byo tebisobola kundya kubanga siko gasigejja nsigalanga obwendi naye ekyamaanyi ekyasinze okunnuma kintu kimu kyova olaba era amaaso gakyamyuse olwekyo awo kantereere kubanga wewali ekinyusi nkyayina nnyo amaziga g'amaanyi ku mutima wano wali ekinyusi oba okubira ddala kakati muvuddeyo kyekikola ku ssomero n'okulaga nti n'omwana wuwo olw'ensonga nti teri muntu asobola claiminga mwana nti wuwe nga tabeerangako na mukyala mu kikolwa ate wano gw'oli mutugamba mbw ate olina kufuna kyasabirako naye mu kikolwa ojja otya okayanira omwana atali wuwo noyagala n'okkuba musajja munne ebikole n'amatayi n'okwata kati nze okuva wano ku airport twagenda n'agamba mbu omwana we akyaliyo ku ssomero ne mugamba ye omwana gyali akola ki asoma ne mugamba balinayo ki we namugamba naŋŋamba tugende tukole ki tumulabe naye njagala weetwale nga gwe kitaawe kati nze we nayeetwalanga kitaawe n'agamba saagala muntu n'ogwo akwata ku mwana wange gwe omwana mukwate nga gwe kitaawe tewabaako amugaana nawe n'okambwala obusungu obujja bwonna okukambwala kumwana okukwagala omukubirako ekikonde ng'okimanyi nawe si wuwo anti era oli omukazi nali mwagala newe yali ŋŋambye gende wa nga nkutumyewa weebale nnyo nali nja bikombako oyo omuwala nti yantwala omutima wadde yazaala naye yali yantwala omutima ne kateera yantwala omutima akyaguzanyisiriza we twagendayo omuwala neneefuula taata w'omwana ate laba ekyembi era yatusanga eno ku kisaawe n'atusangayo mbu yetaata simanyi kubanga soko jita katono nnyo nkwegayide soko je katono nkwegayide soko je dakike muyokka banage soko je dakike ejo banage nkwaniriza nkwagala nnyo banage soko je katono nnyo sino kitie kipale kembanga mu kigabana wamajangu nawe kumpale just club love once kipale banage ano zakati kumundi gwa kubiri okulaba kino ekipale era musiza mama ogwo gwe gwa kubiri gwe soko mbongeko ye gwani ng'okubye ekikumba wansi awo
jangu wano boti wetolola abantu balabe kino ekikumba baavumye kala ziriko mmeka jangu wano just wano simbira wano woti wetololemuuko bwoti just balabe ekikumba balina okukirabo kitegeera vimba mukaawo kubanga ekikumba ekyo omukulu atugabye kyambalwa banene bokka babeddemu abakozeemu osobola okukisevingira ebbanga kirina kala mmeka jangu wano kirina kala nyingi nnyo ayayayaya katuzibalemu eneemu zino 2 zino 3 ziri 4 ziwere 5 kala 5 6 mpitirivu tosobola na kuzimalayo kuzibala neno wano kano eno biranga jini wano eno gwe sinza nawe oli wakabi kati kino ekipale nga wookiraba si kyekimu ne kiri kye nali nyambadde kino dyupumu eno kopa oba otegeeza ki eno photocopy yakiri photocopy kati kino oyinza okisanga ku mitwalo 4 layira kino oyinza okisanga ku mitwalo 4 kati wama kino gwakibula mmeka wameno kopi yakiri nga basobola okikipulamuuko nga bwomanyi nti nno abantu bagenda ekiro kiri original kati kyogambe ekyo kiri original ekyange ekyoligino kiri ekimalayo kati muli wobeera okyambadde muli woba okyambadde njagala okugamba tubadde mukola amafeesi naye muli wobeera okyambadde owulira otya bwoba okyambadde olyamuko enjawulo nti no lugero nyambadde lwanjawulo ku ngoye endala ze nyambala luba lwanjawulo nnyo nawe bw'okyambala muli ogenda kutiisatiisa buwala sooka oyogererawo bw'okyambala ola kutiisatiisa bawala si bwe kiri tubakubisa so mugula ebipale byammwe fa papas mubiguza nsonga n'abavubuka kati tulimu nga 2 abakirina muno mwonna mulimu nga 2 ku intaneti yono kati muli namulabyeko ku mukutu wamulabye ku mukutu ayayayayaya kiri kimalayo ndoza kisingako kino si bwe kiri original si bwe kiri so okyambala obuwala bukula butya bubanga obadde okyambadde ng'otambula engato gy'olimu eno eringa yammeka ya 8 kati twebalebalemu mmeka kyana kati 48 kani wagulu nogamba ekijja kizina mbira kasambadde bya beeyi ina mudone sente zolinamu ezo sente nyina ayayaya oyina emyaka emeka nina emyaka 18 nsoma omaze mama yo hali kukola ngoshali mwana muto kati unayo kaddemu okoledayo kaddemu kaliwa we kali bakaita kani ekipale kikata buli bwokyambala nkagamba yitawo babe ebintu baana bataata nedda sikira bintu mbeera tugenda na mulembe ne girlfriends ne mama kino ekipale okiraba otya tomusaamu kamera kyakabiye kyatabbwe subhanallah n'omuwala agambye kino ekipale kyaki kyakabi ekyo ekipale kyakabi kyatabbu ekyo ekipale kyo kimalayo bumazi naye ate webalaba ku kyange bo batya buti kubanga ekyange kiri original nga omanye ebyoligino ate ekyange laba nono bebigala akulebere nga atunulya ekipale kikubye kirungi ekipale kimalayo gwe mukikola mukigeredde katukyambala tubuyuguumye ku kyalo nange nkyagadde nakuba oli mwana muto wama nkwebaza nnyo naawe okukyeyiwamu nawe weebale kitegeera akankubongeko munnange tukubuuzizaako weebale tugende mu maaso otuuka ku ssomero weefudde kiwagi nti omwana wuwo
Nenge kitufunawo okimanyi tokikolangako. Sikikolangako. Fumite naye olw'okwagala omuwala olw'okwagala omuwala ne bakola ki? Olw'okwagala omuwala nze ninkozesa ki? Kimanyi nti abaana bakutegedde nnyo. Oyo nga ndaba agamba aliwo yeega sooka ojja njogereko nawe sooka ojja njogereko naawe. Andi kati abawala bantegedde nnyo lwa nsonga balaba engoye zendimu ate ne balaba n'ekifo kye nabaddemu nga badde tebakola ki? Tebansuubirayo. Tebakunoonya bunoonya. Ate era ku mpale ze nabadde nnyambala zino ne beebuuza kino ekikumba yakiggyeewa kino nga tekigulika. Tebalowooza mbadde wafulumyemu ebweru nga nyinya kusudde busuuzi. Era abamu we balowooza naye abawala kati nayeyongedde. Beeyongedde naye nze omutima gwasiima. Linda. Mutuusa ku ssomero. Tutuuka ku ssomero. Kikondo omwana wo n'okumugoba omugoba. Bannange kyali eyo. So wakikola lwa mukyala? Nakikola lwa mukyala. Bayinza n'okunzita nga sibimanyi. Eby'omwana. Omwana nange nalaba mulabe. Kumutwala ku ssomero. Kati twali tuva lasita. Nalaba omwana atagoberera lasita ningamba atabe omwana nga wani. Nga wa lasita nga mumanyi lwaki agoberera kitaawe. Kubanga nalaba omwana bamugamba jangu nindabaddukira kitaawe. Umutima nange ne gusigala nga kukoze eki? Ngamba no gaya nazo kubanga yani. Nga ye kitaawe. Ati yakubulidde mazima nasonga lwaki yagambye mbu zannyawo nga tatawo ati yakwadde ensonga. Linda ensonga gye yampa yaŋŋamba mbuzannyawo nga taata w'omwana nga tasuubira ki? Taata w'omwana kukola ki? Kujja. Ate we yajja. Sitegedde. Yakugamba galozanye nga taata w'omwana ndoza nimba muli ku ssomero beere nga taata. Nga ayinza okuba yali alina kyamanyi. Kakati eyo nga tuvuddeyo. Tugende ku kisaawe. Linda akukkiriza olaba nti oli azze empeta agigobye agenza azze wooli. Omusabye oluga ahaddeko empeta wawulira otya akaseera ako? Awo nawulira ng'ekituufu Linda njagala. Era we twajja mu mmotoka nali njagala kimugamba ningamba kansooke nkireke tusooke kutuuka waka. Nja kimugamba mpola kasita ntegedde mba ayambadde empeta yange. Agikkiriza. Kitegeeza ali yagala dda. Yazembulayo kumugamba. Kati we twava ku ssomero ne tugenda ewaka we nakimugamba ate n'akigamba bazadde be. N'ebyaliwo ku kisaawe biki. Mbu ye yali amanyi bazadde be bakoze eki be bamusindikidde bikole ki bimuleetere. Mbu yali amanyi nti n'empeta bakadde basabye mu proposinge. Bone ba reactinga batya ne bagamba ki? Kati laba we batuuka ne bambuuza nti n'empeta ye yagikuwadde. Ebyo yabijjeewa ffe nga twagambye ajja akole ki? Kunona bunonyi. Ebyo bye byaliwo. Era bayombye bingi. Omuwala nanneewakana nanfuula kale ne banfuula ekitagasera okukakana ne bangoba ewaka ewaabwe. Naye ng'akalimo nabadde nkyakola ki? Nga n'erinda akomyewo. Lwaki tewalinizeeko Linda okulaba waayimiridde osooka oyogeremuko naye olaba ayimiridde olyoko proposing kubanga bwe temunakudeetinga nako. Lwaki papidde olowooza? Olw'obusungu obungi nagambye kanveeyo nsooke ngende nga we bagambye genda ne ŋŋamba kankole ki? Kaŋŋende. We banaayagala balikola ki? Balikuyita. Kubanga nabadde sikolangayo mpisa mbi era ezo empisa ze zaakoze eki? Kakati obubaka bwo buneeno obulaba. Eba tukolangako empisa mbi zino ze zaakoze eki zasoose naye nga mukwano. Mukwano gwe gwantuusiza ku ekyo. Kakati Linda yampadde buno obubaka era yambulidde ekituufu kito kyali waka nagamba mbukuleetere. Yabadde esaba obusaabuukule mu maaso g'abantu obubaka obwo obulabe. Ngaosobola kunyigamu. Walabale musere ziri mmeka. Ono omuwala
yene empeta gye namuweera ku kisaawe kakitegeeza omukwano nze naye gwali gwaki gwa kiwaani yanimbalimba nakkiriza empeta yange nze nga mmanyi mukwano gwe gumutta. Kati kankubuuze empeta eno ekomezeddwawo wagigula emitwalo go 4 basobola bakubanja emitwalo 2 saa zino omwana agikomezaawo twafunye ekyoyagala onanga sasula obogenda kugizaayo. Ngenda gizaayo engeri gyebadde tennatambula bbanga linene ngenda gizaayo kuba ekyali mpya mbagamba oba banyongerayo emitwalo 10 manyi nagifiirwa oba banyongerayo 5 kubanga sina mulala gwe ngenda kukola ki naye era lwaki tononyayo gwogiwa Owen tononyeyo gwogiwa kyonga amazima Linda okyagenda kumulinda nkyamulinda nga Linda obulamu bwange nze nvudde ku mukwano era Linda anaye njogera nga tole akase nvudde ku muki wagobeddwa ewaka nakuvuma ebigambo byonna twatugende ku media yazze ebigambo byatayogedde nga tebiriiyo okyalindalinda era nkyakuuma Linda paka wendifa oba ye walifa togenda kuwasa sigenda kuwasa nga tannafa oba nga sinnafa Linda era Linda buno butume mbusindika eri gwawulidde ensonga zino bumutuukeko Linda ngenda kukuumanga gwe Linda nkyakulindira ddala mpaka lubeerera nze ne bwe banakuzaalamu abaana bameka nzija kusigala nkoze eki nkulinze nga Linda nowonaafumbirwawo ajja kukuuma Linda paka Linda yakola ki Linda simanyi kye yankola Linda yakuloga Linda osanga Linda si mulogo kubanga kikyannyo ekyo omukwano gwe gutusuula ewala omuwala ayenkanankana Linda bulungi oba amusinga Linda tewala amwenkana mu maaso gange mu maaso go tewali omuwala yenkanankana Linda bulungi oba amusingako wadde ayagala okumugera okumwenkanankanako Linda kale nze oba namusiima musiimye nze Linda tewali nze gwendaba mwenkana mu Uganda muno mwentambulidde era n'empeta Linda ngenze gizaayo wolikomawo nga ndayo nginona baliko gibawa ningibalekera ne bampa akasente kange naye nga Linda ngenda kulinda ng'erinnya lyo era buno obutumwe mbusindika eri ggwe amutuuseeko amutegeeze Owen wadde baamugobye ewammwe naye bwe bagenza omugobera kale omulimo tanafuna naye ng'ali eyo naye nga tasobola kufuna kyakola ki kyagana kulya mbu tanakola ki akasente ke yali yakoze ewammwe kasobola omubeezaawo nga wanoonyerezaako omulimu omulala naye nga Linda ebirowoozo byange mbitadde ku ggwe tombeera kale mbeera mwangu mu maaso go akuddiremu anziriremu asobola okuddiramu naye era nkusaba naawe kennyini oyinza okugenda n'omundabira nonjogerako nange nonteerayo obugambo nga wenkumanyi Nyondo Media tolemererwa nyinza okulemererwa kulina kubanga ebigambo byayogera si bitono nyinza okulemererwa kulina Owen ne katontuma walinda Owen tontuma walinda siganye munesiga mumpita njasa byaggu mumpita omukyala emmekete byonna mubimpita naye walinda tontuma walinda ku bigambo byafubutuse nyamba sitera kufukamira kankufukamirire mu maaso go tokikola nyamba omuntuukire nkwegayiridde nfukamidde n'emirundi ebiri nyamba omuntuukire kola omuwala yandi omutima nfukamidde mu maaso go Owen ekintu kye siisobole mba sijja kukisobola taata nfukamiridde bwereere
nyamba nkwegayiridde fukamirira ye ajja kubiraba Linda nawe kenyini fukamirira Linda ojja kubiraba Linda nawe kenyini nfukamidde mu maaso go nedda nawe Linda woba ondaba eyali eyandaba taata omukwano namwe bennyini nnyini nze omukwano gwansuula wala nfukamidde mu maaso go Linda bambi nsaba tuddiŋŋane ebyo ebyokungoba ku mulimu nja kufuna abalala abagagga engeri gye bangobye era obwongo bwange nkyakola ki nkyabuyina naye nfukamidde mu maaso go nkusaba onyambe tujja kuddiŋŋana yeekube mu kifuba tujja kuddiŋŋana tukonekitinge Linda ekitiibwa okirabye kati kange Linda singa beera kukkiriza nakugamba nti waka gwolina okwoza engoye gwolina okufumba emmere gwolina okusimula buli kimu gwolina okukikola osobola okukkiriza Linda nsobola okikkiriza nga naakamuwasa nina okikkiriza nga naakakola ki nga naakamutwala we mmala omutwala emmala omanye abakazi woba wakabakola ki kale wakabafuna osobola okukkiriza ne bakola ki ne bakufuga naye owayitawo obudde n'omwefuulira ng'amaze okuzaalirayo akaana kyoba omubazeemu akaana kasita amala okukazaala aba talina wakola ki awo aba ajja kusigala akyakola ki awo naye ebimu ng'akola ki ng'abyekolera si byonna mbu ng'amanya omulimu gw'omukazi n'ogw'omusajja kamera agenda kugiraba vidiyo agenda kugiraba ate sinakyetimamu n'ekyo vidiyo agenda kugiraba naye era ekyo aba akimanyi naye ku mutima era naye aba akimanyi naye ng'omuntu aba yasomaasomako ne yagenda ebwera aba akimanyi kubanga tewali musajja ayoza ngoye za mukazi agolole ate gwe omukazi ng'otudde butuuzi era nange mba nina okunoonya sigamba mbu tuliba nawe afuna olubuto nambeereko mubeereko wamala okuzaala awo atandike si mpisa siina mpisa mbi mba ngenda kumuyambako ebimu ebisaanidde ng'omusajja ebimu naye abeera abikola ng'omukazi ebyo abakazi byebakola kati awo tuba tuzze mu mukwano ogwa namaddala guli guba mukwano gwaki webale nnyo kubikabikkako nga womanyi nti omugole n'owoba gwe nga wakawasa omugole ng'onoomwenge osooka n'okyewalamu okumala sinasikola ki ebyo bampayiriza kati wamala okuzaalira ng'onna weerekereza bwotyo ntera obalaba bannanga abatuwuliriza ekyo kyenjogedde we kiba kikyamu namwe muyinza okunziriramu ne bantereezaamu era mbakuumye munziriremu mpulire naye ebisigadde kambikwase Nyondo Media yayina ebisingako ebisigadde byalinda ne Nyondo njagala agende ya munneetondereko byonna bye nakola omanyi nze ndi muntu ali straight bwe ngamba nti kano ntwala tugenda ddulwana bbala tugiwangula naye oli omuwala mugumu naye era ekigonza omukazi kyangu kiki ojja mukwata wansi w'akagere ajja kugonda mpola mpola ng'ani amukwatawo gwe kennyini ng'ampadde omukusimukwata mu kagere gwe tolemererwa gwe nkwesiga kati mukwate mu kagere mukazi munnange ng'afa kinensi ojja mukakanya nze nkumanyi Nyondo Media kyoyagala webale nnyo ajja kukugondera buli kimu gwera nga w'osobola okuntuukirira n'omutuukirira ajja kukkiriza
Owen emboozi ye teggwa malojja teggwa buwoomi teggwa kutenda nendoza kansoke nkwerekereze era kati ssaawa zino we ngenda wange kukola ki kwoza nebakemu kubanga siyina byakukola era ali eyo ng'alinayo omulimu asobola okuyitira ku Nyondo Media obwa driver nsobola obukola n'emirimu gy'ewaka n'okulunda enkoko nakyo nsobola okikola ndi mulunzi n'okulima nako nsobola okukolema kisinziira kati alina okunaza abaana okufumba okulongosa ennyumba nga Kadaama okufumba kwo ntamanyi bulungi naye ng'okukola emirimu gy'ewaka ngisobola naye okufumba kwo sikumanyi bulungi. Oba tutwale Saudi okola emimba y'abawalabu nga Sekadaama Saudi naalibadde ngendayo naye linda ngenda muleka e Uganda ate ng'omutima gukyamwagala ate kati bwe mba ngenze n'amanya omutima gumwagala ngenda kwerekeza Owen tokwasa bintu byali ndasagala kusuubiza era ali eyo ng'ayagala omukozi ayinza okuyitira ku Nyondo enamba bagenda giteekawo oba omwagala nze ntandika enkole nkasita ndi mukozi mulungi kubanga ebbanga lyomaze eri jasobola okusaawa esiba omukwano gwe gukoze eki omukwano gwe gukoze eki gwe gungiye tewali kirala ebigambo ebisembayo eririnda obubaka eri Drekezo obubaka eri bazadde ba Linda obubaka eri Nyondo Media n'abalabi tuggalewo obubaka obuli ku bazadde ba Linda mbasaba kunsonyiwa ogw'omukwano gubeerawo saakolangako kintu kibi wammwe omukwano si musango kubanga abeeyagadde bangi era nga bangi baggwa mu mukwano ne gubakyamya era nsaba kunsonyiwa omukwano nange gwe gwankoze bwe batyo omulala oguli Linda nkusaba naawe onsonyiwe byonna bye nakola gwabadde mukwano naye era ne kati nkyakulinze Drekezo naawe musajja munnange nkusaba onsonyiwe nange sinze naawe nkikunyonyoddemu nange nali mutumwe okuva eri ewa girlfriend gwe nsinga okukola ki oba gwe okyamwagala nga wakola ki wamuzaalamu omwana si wange oba wuwo oba waani simanyi nsaba kunsonyiwa okukwata amataayi tonsanga eyo nondeetera bukapo ne bundyawo bambi nsaba kunsonyiwa n'abalabi baffe abalungi nsaba kunsonyiwa abavumye ekipale nange sinze gwali mukwano okuva eri ewa Linda nga nange njagala bwe gwankubisa ekyo ekikumba ekimalayo Katonda yatonda butonzi ku mutima nga alina okwagala oli wazaalibwa nga mubbi n'ow'omusibo otya obubbi tebumuvaamu kati nange nazaalibwa nga njja kwagala Linda tebijja kunvaamu era naawe Nyondo Media nsaba kunsonyiwa ebyo byonna amaanyi go g'otaddemu okujja ewange okundaba okumbuuza ebyo nsaba kunsonyiwa ebyo bingi bibaawo omukwano gubaawo gujja ne gukyankalana omukwano guluma bwe guba gutandika osobola gukula gumanyi okunobamu naye bwe gunoba uba mugumiikiriza omukwano lubanga luyimba omukwano gunyuma bwe guba gutandika naye bwe gukula gumanyi okunobamu naye bwe gunobamu uba mugumiikiriza omukwano lubanga luyimba. Bye bye.
omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.